wedde stress eno je relieving eko dhano kubeeraawo mugende mugulayo kwota ya sukali ne bakuzukusa sayima ku macha anti dira nti tulina sukali tewali mata bagende bamugulira ekikopo kya mata wali. It is not going to make sense. Weke nyinyi oli mukwewa stress. But even either way, yeah, kubanga era bintu bikyasinza okustressing abantu financially is a bills eziri awamu. Yeah. Ngobadde okyasobola nti nkwata akakadde ne nkateeka mu ffumbiro naye nkwata ataano ne ngateeka mu mafuta naye nteeka bwenti. Kakati bw'orealizing nti then you can't. Yeah. Era osobola okugenda ku plan B nti oli ataano ge mbadde nteeka ku ffumbiro kati nsobola okutemamu wakati 25 ne gagenda ku ffumbiro 25 ne gagenda ku mafuta ne ngiyiya. Oba ontegeera? Yes. So it is either way. So ng'oli solving financial problems toyina bastatic nti kino kyekikolebwa kuba plan ekyukamu bukyusi katini ebanga communication pattern ya relationship nti sayima wemba namanyira nzuukusa ku macha nankubya bebi oli modela emwe olemisana awo omanya akulowoozaako no regulo essimu zino ziba zaali zitandise ziri 5 ne zifuuka 3 sayima communicating awa you end up stressed naye singa okwata nawe essimu n'okuba you won't be stressed ebbiri zino n'ozibridginga like stress ogenda bojijjeewo nga tukyali ku ebyo nga sayima wagambye sente zikwate bwe gibanga ebadde 50% gikwato gidividing emu efuuke 25. Let's start emergency funds. Wano emergency fund kale lizo kuba tetugiyita bwe tutyo kale tutandiko savinga. Obeeyo ne sente ezo zebaga zino sezikwataako oba abasinga bagiyita kalastiko. Nti bwenkajjayo my wallet always has a 50k note. Sayimo bwenkajja mu wallet ya. Adera now tuli safe. Zino banga zina bwe ziri. No, I'm just saying in my bag. Always muba mwaka etaanaako. Bwenkajjayo bulamu babuko. Mu bulamu. Nze ndoze kino kyasinze naddala wakati mu expenditure y'amaanyi. Mwino sasula rent, mwino sasula kyo, mwino sasula ki. Kakati okoteekako kyeki kye nagambye the money. Yes. Pay yourself. Kati teziba zizo nti za kulya. Yes. Wabula zezo bange ez'okusavinga. Nti wembanga nabadde n'akakadde kamu and I saved 300. Esaazo ne wembamu n'emitwalo 10. At least omutima gwange musanyufu. At least singa nfuna obuzibu nina asa tugenda nakoze eki. Ne waliwo yafunye akakadde nga zonna yazispend kati nga talina wadde n'ekikumi. Ate ennaku zino sente akakadde ako olukajjako emitwalo 10 tomanya gye kalaze. So kakati bamuko ne last yo kyetubaddeko. Yes. Bamu ne last yo. Beera ne sente nga zoogamba kale wadde byonna bibaddewo. Ninayo akaboksi kange bwenkamenya kanzijja mu kino ekizibu kyendimu at the moment. Ate ne bw'otakamenya oba n'essuubi nti ati si bubi nnyo mate eri bubi nnyo bulumanga kubeera ng'ekyamazima tolina ddala nga tolina bw'oba olina naye nga toyagala kukozesa bukozesa kyawukanako n'atalina ddala. Kati waliwo ezo akawunti z'enzibizi ezo lwakuba nazo zirimu engeri bbiri. Waliwo kubanga gyeri nga sayima ogitaddeyo like eriwo kale tuyamba ewaka in case of anything tomanya obulamu buno bukyuka naye ate waliwo abazirina ne bafa ezo sente ziri mu bank nga wafa nga mama ddira ntalina akawunti password yayo or pin. No, I'm just saying. I am just saying. Anyway, naye mu byonna. Omanyi ekitali otekikabya mwana nina kukozesa ggwe. Waki weekugizeeko nze n'enkaaba. Nange. Kale kwefu n'ofa ng'olina ssente z'enzibizi. Anyway, naye I think walina obbaawo amanyi. Walina okubaawo amanyi. Omuntu alina obba n'ekkulu. Ate abantu mbawo babayita batya obwa next of kin bamanye balina omumanya omuntu abeerawo nga mwavu naye nga yalina signature ejjayo sente naye nga tamanyi. Kati n'ekirala nkubulira ekyamu olaba mukyala w'oyo gwe mpa close up olaba mukyala w'oyo alina sente z'ekikazi. There is always money in that house that you don't know. There is always money ezirina we ziri ez'ekikazi nti omusajja onagenda kwekyanga omwana wange talina kino talina kino eno tosisa akukiza mwana wange bonaabona zisowokayo naye lwakuba tulangira bwe buzibu emisajja atondebwa kulangirwa bannaye tulangira but anyways byonna nga bikyali awo tulekerawo okutunuulira omulimu ogumu. Let's increase our income. Nti ennaku ze tukuyita bugigi tubiyita bugigi tuziyita side hustle. Nti bane main job. Beera n'emirimu ena. Okay. Guno bwe guvaawo gino esatu gikola ki? Gibeerawo. Guno bwe guvaawo gino ebiri gikola ki? Gibaawo. Guno guba guvaawo nga guno ogwagwa gukola ki? Anti kati abasinga twagadde nnyo self employment.
nti oyagadde okutattera fina olw'okuba otandise boutique n'obuuka n'ogenda bugenzi nga ne boutique eno tennaloka bw'ofuna boutique telefana gyongeremu nnyo amaanyi oba ontegeera ne boutique eroka ate era ne boutique bw'eroka funayo ekirala ntugeze oli tv presenter mc gig ogaana yakimubako emitwalo 15 okoze erinnya just mbuuza nti omulimu guno bw'oba obadde nagwo sigaana gwe guleeta ssente gwe gusasula bills na biki naye bw'oba osobodde okuyiiyaayo kola kino kola ekicuba abasinga bwe tutunuulira abantu b'e Bulaaya gamba have a part time job nti ku mulimu gwange nkola hours 8 nezija ne nnyungawo 4 kati zino 4 zezo ffe ze tubakubira mwana gwe mpaayo pound 5 n'azikuwa tazikuwa nti akuwa ku musaala gwe naye akuwadde ku ssente zino z'ayinawo oba akuwadde olw'okuba oli muganda we so bw'oba okola emirimu gyonna tukole naye tolowooleza wamu because tuli mu financial situation etagenda tusobozesa ku survivinga ku income emu lwa nsonga egyo ssente tezimala nekyo ebintu bya Uganda munange bikyuka waliwo awaali nga waaliwo katali nga tekakyasobola kubeerawo waliwo ekintu nze nakuliranga eddanga gano amasimu gano ag'okkuba gakola ssente landline zine zaali ez'ebisatu unity ya bisatu ng'osobola n'okukola emitwalo 2 what kati saa zino tekikyasobola kukola kakitegeeza nti ebintu buli kaseera wabaawo ekikyuka problem you're getting comfortable n'otandika kufuna omulimu n'otuulawo n'osiisa n'onoonya ngeri gye weekuumirawo bw'ofuna omulimu ekisooka gukole nnyo osobola okugusigaza kyokka atebeera muyiiya nnyo ofuna omuki omulala osobola okubanga gyonna ogikola si kufuna guno n'olagajjalira omulala awo wali obuzibu actually teri mukozesa atayagala mukozi wabeereko na mulimu mulala ekizibu kyaffe kiri kimu buli bwofuna omulimu ogwe ng'ogulagajjalira ne balandiroodi bafudeyo emirimu emirala balekera tutunuulira nga main job naye bw'olizizimba olimanya nti ennyumba tezimbika engeri endala gye tuyinza okutunulamu n'olaba nti financial stress ogibiriivinze tukwate transactions oba bills zino z'otunuulira nti bw'okwata ssente za landlord Uncle Moya yatugamba bw'obanga landlord wo kyamulabako that you have to pay rent najja ewuwo anti saayimo ssente za rent oba okyali mwavu naye bwe tubanga bakuwa bank account just noteekayo receipt either n'ogisanga nga bagitadde mu luggi oba n'akuweereza e-receipt buli akyapangisa oli mwavu naye opangisa ya bukadde 10 oli mwavu ekwosobola n'ozimba apartment yo n'ogyesuliramu let's automate transactions saimo teri ssente zirumanga n'ogenda n'osasula n'otuuka awantu ng'olina okuggyayo ssente n'ogula engoye tugeze n'ogula engoye za mitwalo nga 3 n'ozibala 5 10 15 20 25 3 naye singa kati tugeze kale system y'abazungu I can go to let me say Zara shop nenfuna engoye ne baziteeka ku kaadi yange nti omusaala gange we gutuka wembanga transaction ezo naziteeka nga ziri automatic sente bagenda zijjako bujja tezigenda kunnuma eyo pain eba ndala siziraba nti sente za rent we zijja ebbanga we lituuka bazitemako butemi so singa tusobola okombressing eyo system mu Uganda oba gwe ng'omuntu atudde eyo nga account yose ogifuula bwotyo anga problem ye eri ejo eri obuzibu bwa system ye eri wamu nti ate tukola mu nkola y'abazungu gye bakolamu nti omuzungu akola hours n'akola essaawa 8 n'avaawo n'agenda n'akola ewalala oba ontegeera bulungi kakati yate sisente za accumulatinga buli kaseera kati wane ewaffe ate si yenkola kati nze ndowooza spending erina okumakinga ne income somehow okay eleme kuba nnyo deficit budget to spend more than you earn flexibility to save as you wish to spend as you wish yes naye ng'ate engeri gy'ofunamu teringanga bw'oyagala oba ontegeera so I am thinking oba n'endala tufune accounts zino tuzaawule twawule accounts nateeka ku account yange ku social media platforms zange somewhere ng'olaba bajjeko $3 sente zo ziba ntono but bwe zigenda za accumulating otukanogamba automation bagijemu naye kyera okuteekawo sente ez'essalirwa nti spending akusukka wano ebyo babinkolako Stanchart negira account yange nengana okugjayo sente nga nabyeteerayo ngamba eri mu y'okuspendinga nogamba nti sisukka kusinza kunfuna nti sisukka mitwalo 5 on a daily kati nti ne bw'okyamuko otya olina wootakoma
obonte oyina wotasukka ekyo nakyo kiyamba waliwo communication style. Sayima bw'oba toyina ssente toboggolera mukyalawo. Sayima omwana wo bw'aba amanyidde nti daddy angulira amata buli we mulaba, when I say daddy I want milk, tugenda wali n'engalonda oba ewaka gabaawo. Sayima enfunayo bw'eba ekyuse, let's learn to communicate our financial stress. Nti tobeera awo gwe olw'okuba toyina ssente otunyigire tujja wano ku show nga ffenna otunyigidde taata olw'okuba wasudde ekyetaano kyo. Let's learn to communicate. Nti mukyalawo bw'oba amumanyiza nti akamezi oleka ebiri buli kanaku bw'oba leero lese mutwalo gunnyonnyola. N'abakazi muyiga okujjukira omusajja aba yakedde ku bakyala agamba siina ssente ale togenda mu ddiiro akazi mulina akantu akakola naye kaluma muzemba akaliwa wakedde n'omugamba ne siina bulungi ki ssente n'afuluma n'ajja mu ddiiro n'akomawo twate twagala kugulayo nsawo ya mpazi wagambe tolina ssente n'atambula naye akati omuntu gwe nabuulidde kati amangu abamu ati kati olumu mukwata frustration yammwe Saimo ne mulemwa okunnyonnyola Yesu gw'okitegedde tolina ssente oba ddiiru gye wabadde obaze teyakoze kati bw'okomawo n'onyiigira ffe. Communicate, like communication. Nedda bw'oba onnyinyonnyodde tugeze kati olaba hani nadde ngenda kukola kineno ne kigaana olwo ki anyway era ekyo kitutwala ku ba counselors tuyiga okwogera n'abantu kino kyoyita musiggwaso sesiggwasembye kakiriza omuntu atalina ssente mwesonyiwe nesonyiwe. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe.